mukwano omulwa startv omulungi program wewunise omwagalwa surprise your loved one nange nakawombe Shifah Hope omwereza bwetyo tuyingiddewo mukwano tuli bagenyi leero tuliwa mutundwe tuli mutundwe tuzze kubanga tukola surprise nakugamba bolaba ku Hope Shifah ku TV yo towebuuza amanya tugenda kwewunyisa muzira waffe omwagalwa waffe gwe tugenda okulaga omukwano mu ngeri eri special abamu omuwulira omwagalwa mulowooza alina kuba mwami na mukyala maama wo anti wo ani omuntu yenna gwe bwotulawo nojjuka n'ogamba nti because of this person mu bulamu wano nayitawo yannyamba yambeererawo kati esho eno ogenda kumanya ani gwe tugenda surprisinga naye nga ye atutumye ye mukyala ayitibwa Ssempa ali awo Boston mu America naye nga sayisenzeka nyina bitwatambudde nabo bwe tugenda okuba ntukola surprise ngenda bankomawo bangere okunnyonnyola ebisingaawo kwebyo era mbagaliza akayimba nti emala love you is it yes by Suna ne Spice Diana kabere nga ate katwongerayo nkomewo ne benzize nabo olunaku olwaleero temuvaako. Tugende fenna naye mmwe mujja sooka musigale emmotoka. Emmotoka atagimanye eyo agimanye emmotoka eyo wala mujja lwawo tugende yes amujja tugende around Abeno kale nnyabo nange nsanyusa obbasanga leta maama leta nsikire munnange nga tweyanziza nnyo sikatono maama kigozi kano kale nnyabo nange nsanyusa okusanga kale mukwano namwe mwakatuuka nange nakatuuka kati ate nsaba batufune akake katutuleko wano nti nayingira oluvannyuma naye okusooka mbadde njagala abweru ndi natuuse naye babadde badduka nga bagenda mangu bakatuuka kati babula nabagala basooke kusaba bali mu kusaba bali munda basaba naye olufuluma olumala baagala genda lwakuba they are at ceremony of the tour mbadde nsaba kubuuza ku mukyala Harriet kwagalako wanje nze Shifah waliwo omukyala ayagala antayiri mugambe nti waliwo omukyala amwagala ajje wano bamaama
Mama kaba muyita. Kale mukwano. Mugenze. Bonna. Omanyi eriyo family. Eriyo family tesinza kwerabira. Ate bajagala nnyo n'okusinga. Ne mama Kasumba akimanyi. Omukyala Harriet kwagala kwe. Kati nawe osobeerawo. Anti nabyogenda nakuyingiza n'onsaba akakeeka. Mbadde ebbugumo lyanzise dda. Tekirinaamu nnyo buzibu. Kati natumiddwa okujja nze ekyenkola nkola kye bayita surprise. Tukyalira omuntu ne tumwewuunyisa nga bantisse n'ebirabo bye n'obubaka bwe. Lwakuba tumukyalira aba takimanyi kubanga surprise. Kati munnange kwe kujja kuno. Nabadde ngenda kusanga bayitayo Nazibbo naye mu kunoonyereza we natuukidde okujja ne tumaliriza ng'ate oli wano. Kati nzize kusurprisinga. Abaana eyo mujja muwulireko ebya anti wano. Nzize kukolera surprise. Ani akoze surprise? Goza ani akoledde surprise? Sinza yakugesinga. Nze yandaba ku TV era bakulaba ku TV. N'ewaka gy'ova bakulaba. Golowooza ani atutumye okukolera surprise? Guess. James. Nsibira ku kibuuzo. Nze nange nteeba ndowoozayo abayinza okwagala. Uncle James oba. Kyanseebeemu kati bwe muba muteebye oyo. Nze mba nkuba ssimu. Mba nkuba ssimu. Mba nkuba muntu yantumye kuba nange simumanyi. Nange yakeera bukeezi nandaba ku startv n'alabako program nga ngiweereza nga bagiyita weewuunyise omwagalwawo surprise your loved one. Naŋŋamba nange nnyinayo omuzira wange eyabeerawo mu bulamu bwange nampisa ewazibu gwe nandyagadde okukolera surprise. Kati tuba tukyapulaninga nkusange Nazigwe. Kati mu kunoonyereza we tugambidde nti nzije ate ngenda okumaliriza kusinziira ku ketta kwange ng'oli wano. So kati muna ebyo ebigere bino. Kusanyuka nsanyuse naye nga kyabuli ebibuuzo bikyannema. Kati ngenda kukuba essimu. Kati katugambe nti tuteebya ani Uncle James. Gwe yadde ateebo. Ateeba okiyita kyangu omuntu agamba mukimanyi obaddewo mu bulamu. Ng'olina abantu bangi bali eyo. Yateeka kuba friend nnyo. Ani oyo gwobeereddewo? Omu babiri. Nze simanyi namba y'essimu nyineemu. Era gye ngenda okukuba bw'oŋŋambira nti tugikube nga mukubira. Ekiro nabaddeko kale okusinga nalabye Grace. Then ate olwaleero waliwo muwala wange ankubidde ku ssimu Eva naye nga ataludde okunkubira. Kale kati awo simanyi naye ng'ekiro nalogoota nnyo. Waloose ekyo. Kale nabaddeko n'abantu abaana be nabeerangako nabo naye nga ate n'omuntu gwe tuli naye erina okufa yafa. Naye nga tuli awo eringa kulinga kale nga bukukuŋŋaana nga bwe twakuŋŋaananga naye ebirala sikyabijjukira. Era ngambye ono kale Ivo yaludde okunkubira nnyo ku ssimu naye olwaleero ankubidde ku ssimu ate nga y'emu ku famire kale be nalooseemu. Kale katukube essimu simanyi. Iva naye yandibadde. Gwe yaloose?
kankube essimu nange simanyi sikugambe nti ono oba oli siina gwe nniza kugamba naye nyina kimu ssimu namba ya ssimu in fact gye nyina kati mukwano halo kakati munnange omukyala Harriet waliwo abadde amuteebedde nti oba ankani Uncle James kati naye n'agamba nti naloose ekiro nga waliwo bendi nabo family gye nabeeranga nayo naye ate nga ndudde oba balaba nolota ng'oli ne Grace nga mulina okukuŋŋaana kati ate enkeera ani akubidde essimu Eva ate n'akuba essimu ng'aludde okukubira n'akukubira essimu kati onaani Mama munange ono Suzani. Nga nswadde Suzani bannange nga nsanyuse. Mama nange nsanyuse okuwuliza. Nsanyuse nnyo Suzi. Munange Grace bangi uze n'abali eyo. Bannange nga nsanyuse. Naye omuntu akubye essimu olaba abantu bwe baba bagala okwonoona surprise. Halo? Nti olabye abantu bagala okwonoona surprise omuntu n'akuba essimu already muli mukubo mugenda ate neesookayo n'akuba essimu kati mami muwe obubaka mubuulire lwaki mama munange kinkozesa surprise eno yayagala okwebaza okuva ku ntobo y'omutima gwange mama munange weebale kutulera watulera n'otwagala n'otulabirira n'otufaako ze sirina bwengamba mbalekebwa amazzi sirina wano nti oba nakubwa miggo sisobola kugamba nina mmere kugamba maama weebale nnyo weebalire ddala okutulera weebale era saagala obeera awo ogambe nti nze sirina mwana maama otulina olina abaana abakwagala olina abaana abakulowoozaako tuyinza okuba tetukubye essimu naye nze okuva lwe natandika kifo yasobola okugamba bwe nalaba shoye kifa ndowooza ojjukira has taken like 2 years omuntu ojjukira nanti nalaba erinnya Susan Ssempa nga ndabira ddala nkumanyi nayogedde naddala 2 years back ng'ayagala okusurprisinga maama naye nga sinakufuna the right time to do it. Bana Susan nange mbaagala nnyo nammwe mwebale kubeera abaana balungi bana mwebale kunjagala bana mwebale kunjagala mukwano gale ne surprise njogedde n'ebitaliiyo naye olabye Katonda wakuba okumpi olaba ekirooto ekiro seebasaba naye nalabye nga tuli awo kyokka gwe twogerako dadi waabwe ng'ate simanyi bagamba mukolera biki ate nga nzaaliwo kumbe nga tukwogerako ekiro kyonna kati munnange kati mukwano mwagalize ewaawo akayimba ngenda kuddamu kkubire munange kifo akayimba kensobola okwejagaliza maama ekayimba kankuza akana morina ntume nti mbuze
awo n'omuyimbiramu muyimbiremu ne bw'okwogera obwogezi kale nga tokayimbi. Maama nkuze nebaza abayambako maama wange mwebale. Mwebale maama watukuza bulungi beno gye tuli buli omu yeebuuza nti ani yakuza abaana abo. Buli kye tukola bagamba abaana abo babakuza bulungi munange weebale maama okufuba sikwabwe. Kale mukwano ngenda kuddamu kubireko katusoke tumuwe ebirabo. Omulabe wa startv omulungi program wewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Olunaku olwaleero omukyala Harriet maama waffe ye muzira waffe gwe tuzze okubanga tusiima. Tekibeera ku bintu bye twetiise naye obubaka omuntu n'amanya omuntu kyamulowooleza ku mutima gwe. Kuba kati ebbanga libadde ddene. Myaka emeka? Naye ndowooza Susan okwogera naye omwaka guwedde ogonna kyetwogedde. Munaye ng'akulowoozaako kandeete kanzigye ebirabo ebisoose. Ebirabo byo ebisoose mama yenga neyaziza. Agambye happy birthday mami Harriet. Mama tumuwe ebirabo bye. Obadde ogenda walala? Tubadde tulina gye tugenda eyo mukubaliza. Okay, mikwano omulabe wa startv omulungi kambaagaliza akayimba nkuze aka Maureen Nantume nti tubeebaza mwenna abatuyambako okukula ne mubeerawo omuntu asobola okubeera n'omuntu mu kkubo. Omuntu yenna asobola okugamba nti kino tokikola kibi n'akwadvisinga mu ngeri ennungi abeera ayimiriddewo mu lugendo lwo okukuza. Mikwano gyaffe bamaama baffe, mikwano gya bamaama baffe, bajjajja baffe, mu mbeera eyo yonna bwetyo. So akayimba nkabaagaliza katukomewo ate n'emmotoka ey'ebirabo ebirala temuvaawo. Ayimirira abakulu bamenyese kuyimirira kwaganye mama wambosanyuka antaleta amagulu gakutuse gamumenyese badde wano nga mugamba maama nti ebbanga lyonna mubadde mulowoozaako. Ebirabo bya maama. Ebirabo bya maama. Aha.
ndikwebaza ntya babazemu amaanyi singa simukyala agambye omuntu anoonyeze eno ate naawe ogambye kutendereza Yesu oli mwana wa Ndiga omusaayi tunaziraza ebaza Yesu omulokozi ebaze anunulaze eyamponya wakisa kingi Yesu ankuma asanyusiza era bulijjo yebazibwe Yesu kutendereza Yesu oli mwana gwa Ndiga omusaayi tunaziraze nebaza Yesu omulokozi. Tugende katika tweyongereyo mu fezi tweyebirabo. Katweyongereyo sumulula maama yesoyimirira wali n'okuba obadde awo nga tolina kyosuubira. Nze sirina simanyi mbadde sirina kyensuubira naye nga gw'omukwano nguwulira ku mutima. Olabye bye waloose. WhatsApp agende ku WhatsApp, Facebook, naye kube ku buselfi chaja ziri muno buli kimu headset. Abaana bange mukama abawa omukisa. Mama nawe ogende ku WhatsApp ng'omuntu omugamu nendi wano mbadde ndya ku mmere ng'oweereza akafaananyi okasinde nga mwogera mweraba. Mukama kyakoze ng'oyanjuluza eyo dress. Gomez kugambe bannanze kino ekyange kimpikiridde nako kikuyitiddeko mukwano gwange naye owonye nga wendi wasinga siriiwo simanyi agandi kugambye nti abagenyi bwe bagenze nkukwatireko ebirabo anti naye mwana nange ndi mwana teteetu ngweseeko ng'owaayo
Sirika. Ate ekigere bakimanyi. Bayinza obutamanya kigere kya mami. Nze nalabye eddala ennaku zino enfudde ebitiibwa Katonda wange. Sirika busirika tugere ku guno omukolo. Oh, no, your dress. Mukama yeebazibwe. Sala kujagana. Wangi abingo byemu. Ozirabe gomesi zonna zambali. Ababadde boogera bakabakirabe. Kamukirabe. Kuba tebaliyo nja bakeesa. Oddemu kano otekemu kali. Era. Ekyange kika. Mapeesa medalizo. Leka. Katusoke tubeere ku guno omukolo. Babireke. Maama. Katusoke tubeere ku guno omukolo. Bino byamona. Kwata nno weetegereze bulungi. Bane bakyanyongera. Kwata bane. Bino byonna bya maama. Byonna bya maama. Bannange. Abaana kye bankoze banna. Eno sekukuma giyitadde kabusa. Kino kikulu. Ate kino naabanga muzaire. Ate ogenda kyambalamu tusaliremu keeke. Okitegedde? Ekyo kigenda osala keeke kibeere awo ebbali. Ebyange byo bika. Byatabuse. Baba n'agamba nti seeyanziza. Kintitiriddeko obugagga bwonna bwange. Mwebala mungesimu nkubire ku maama namamuleke jerere banayenga tweyanze ojanonekako kasimwero kino kitaddemu amalala mukama ojja kuddayo ng'okulula kano ng'ava kweyapo agatikala olenga naye maama nagenda n'okutika akuzaayo nze ndabanga sharifa bagenda naawe bagambye I thank God for you, ma'am, for the love you give, the wisdom you share, and all the ways you bless my life. With your beautiful heart, I thank God for you, ma'am. akonokanyira mukyai twetika soda, sabuni, munyo, muchere kila meka 5 ne sukari kila 5 n'amatooke, blue band, buto, blanketi, Bible bili, sabuni. ade mama toyinza badde nsaba alabe startv kye yatuusizza alete ali wana festa somulako amanye kye tutuusizza alete akyaziza abagenyi wano nekiri wano tokimanyi
banayita wano itirako wano olabe ku birago byageti bannawe n'amazike gaako balamu mu mazike 10, 15, 20, 25. Is it? Ziyabiri mwetane? Nange kiri wano. Zezo, 25. Kama mkoledde Ntizitunga eggomesi. Tebaagala ozitereka ogambe nti ate lwe ndifuna ssente ezitunga ndizambala kati ezo zitunga eggomesi osobole okuzambala. Surprise wetyo bwerabise muyiseewo obubaka bwammwe maama mumubuulire obwetale tuli wano nga mumbuulira nti banaye maama kino maama kiri webalotuzaala webalotukuuma abaana ba eri ba Ssempa bonna bakutumidde era mukama akwongera emyaka akuwa omukisa awo tukwagaliza Krismasi ennungi n'omwaka omujja gubeere gwa mirembe maama tukwebaza nnyo era tukwagala nnyo era tukyakwagala gamba weebalire ddala byonna ewatukolera era byozza otukolera tweyanziza obubaka bwonna ng'era buvudde ne Boston bonna abaana ba Ssempa bonna bakwagaliza omwaka omulungi na buli kimu n'obulamu mama akukuumye akwongere emyaka naye webale naawe kwetikka bubaka mama wakubeera omukisa obuwangazi kuba tukyakwagala tukulabengako twongere okulabako ye maama startv maama bweki bwekola kubanga enopulogulamu weewuunyisa omwagalwawo tugenza okubeera eyo nga tulina omwagalwawo waffe owaddala nga ye maama kwekujja netugamba tugende tukwawunyise era nange mbaagala nnyo tukwagaliza omwaka omulungi Merry Christmas, Happy New Year. Era baagala obeere gy'obeera yonna ng'okimanyi nti abaana bakuyina ku mutima. Muyinza okuba nti mwogedde buli lunaku buli budde naye weebali ate tebalina ate kati ogenze ku mutimbagano kumpuliziganya nange mbaagala nnyo nange bwentyo nange batumidde nnyo mbaagala nnyo nga bwe nabaagalanga bwe nkyabaagala era bwe ndibaagalira ddala. obirabye nzizenga ebyokusaaga nekugamba njagala tuula ali mu bukodyo bwe nesooka ntuule nenindo omaliza abagenyi abagenyi be bafulumye kati sose nemba confused nenga oba bwe bagenyi bano nengamba oba bebonga bagenda manti nga mulye bagala tugenda nno mangu nengamba tetabanga gwe tunoonya agenda amangu kale mbadde nkimanyi nti banjagala kuba nange mbaagala nnyo naye ate kano ate ndabye nga kayiseewo mbadde sikafulumye kuba manyi tweyagala kulono bakisukkulumiza bakitiitiibizza bakiyisizaawo naye ng'otegedde nti tebeerabira bamanyi embeera yonna na buli kimu balinga ababeera wembeera ekirooto kinyumidde era munange ekirooto kyabadde kitya
kale mu kuloota naloose balina bye bagenda okolera daddy waabwe. Of course daddy yafa. Naye nga okusinga nalabye nga tudde wamu abalala saabalabye naye okusinga nalabye Grace nga yayogera ennyo. Kati ate olwayo neewunyiza Eva tubadde tuludde okwogera era ngambye ne ngamba essimu ya Eva yali yambolako dda. Naye neewunyiza Eva nkubiddeko kati. Hello? Mukwano, maama tumaze omuwa ebirabo bye. Oba kabufunye kakubuulire. Mwena bane mwebale kundowoozaako, mwebale kunjagala, mwebale kujjukira gye twava. Kati ate osese. Mukama abampeera ennyo omukisa. Nnyo abampeera omukisa n'ababalabirira ate ababaagala n'okunsinga naye tebansinga. Mbaagala nnyo. Amina. Mwena banaye Mukama abateeremu obwangu mu buli kye mukola kyonna Mukama abeere nammwe. Amina. Mwebale kunjagala, mwebalire ddala. Maama ali wano ayagala kukubuuzaako katono. Hello. Nsanyusa okuwulizaako nange mukwano nsanyusa okuwuliza. Gyebaliko. Emirimu kati biyinza n'okuwula. Oba nkola oba sikola simanyi. Ndi mu kaseera ka kuwunga. Obulamu babukyakalanyiza kati sibutegeera. Amagulu gaganye okusitoka. Amagulu gaganye ndi wansi we neewalulira. Banange muli mutya eyo. Banaye mwebale kubeerayo, mwebale kunjagala banange anti Flo. Nange Mukama yeebazibwa olw'ekyo twebaza bwebaza. Amiina. Naye weebale kutwagala, weebale kulera baana. Munange abaana twabalera naye nga nabo balireka. Weebalire ddala. Kale mukwano. Kale kankuleke munnange. Kale nyabo. Essanyu nkugambye sibitegeera byo biri libeera lya mukisa mukadde. Era kale Omusabire nnyo ne pressure zimukubye takyagala. Ezo nzigaana mu linnya erya Yesu. Wanji mukwano. Nage kati naye sirawo kanazo nange nakakuteekako ababiri ababaddeko eddakiika emu abasobola okwogerako Katonda okusulibwe kangezeeko bana biganye tusoke mwebale nnyo mwebalire ddala naye kangezeeko. Waliwo ennamba badde omu ali Sweden. Abo nabali kuno. Ndoza mbone manyi be badde bankubira. Kati nze nsigaleko. Oba gwe abankubira. Kangezeeko sigalako. Okay. Ugirabye surprise wali obiwuliddeko oba n'obirabako be babikolera. Ayi tobiwulirangako gwe babikoledde. Kati bw'onaddayo ogenda banyumiza oti ab'ewaka. Nti bantu nagenzeyo ne bantu. Hello? Hello? Tukuwulira mukwano. How are you, Shifah? Fine dear, how are you? Nera. Iye mukwano. Banange baby gyendi. Oli otya mukwano?
Munange nkola naye kiki kye munkoze Grace? Bakabize ebiziga by'ekikasi. Banaye sikaabi. Amenyese magulu. Amenyese magulu. Negajja kuwona. Munange gyendi. Mwebale nnyo byonna nsiimye okusiima kuvudde ddala ku ntobo ya mutima gwange. Mukyajjukirira ddala bambi nkitegeedde era nkitegeera. Jjajja abadde mulwadde ennaku zino zonna naye ajja kutereera. Enso girabye. Yogera ku oli jjajjawo kwali. Amanyi odeebuzabuza. Banange. Happy birthday. Banange Flavia. Mwebale kunjagala, mwebale butaneerabira. Tubuyibiremu happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mama. Owajjajja adde bamulesse naye n'akaleeta nga kake. Kale mikwano tweyanzizza. Kale mukwano bane naffe tweyanziza kalanchi kaffe. Omukyala yagambye munnaye Shifanze kansooke mbeebaze nga temunnakola. N'agamba bataddemu kalanchi. Basoose mu za ice cream zaani nga tebannajja. Nabagambye. Era beeyanziza nnyo beeyanzeege. Mwena aba team Hope Shifah. Aba team Hope Shifah tweyanziza ekyenzana kyaffe tetulidde ice cream tulya buli kimu ku kkubo tusiimye tweyanzeege. Naye nkutwagalira maama waffe mubale kumukyako wetutali. bakugamba kati ali connected bu selfie nga abuweereza. Kuwat mune bakatutemye nti obadde omanyi. Omutidde okuva leero bateeka tubasiibule mikwano. Kale si gwanyuma oteresa ekyama. Omanyi yabuliza ddala wano eno nagamba oba gundi kumbe ng'amanyi. Okay mikwano katusale keeki yaffe tube nga tusiibula batweyo akaso tugiteekemu akaso nga tucelebratinga mami waffe. Kati teekako ekitengi omugole tubeere nga ate tusala keeki yaffe tusiibule abatulaba. Kubanga bwe ntuusa ngambye nnyabo gwani kimwe mbadde nsaba ku mukyala R.I.P ye gwani tazeeko bbali nti oba tukukutaako mambulire mukama nti kuwulire oba kola oti. Kati banaye bwe mutyo mulina okukola mikwano ne mukuuma ekyama buli wakuuma ekyama ku surprise
surprise gyekoma okunyuma. Naye bw'owulira nti bagendewo omuntu n'osobola okugamba kakube kasimu ate kankole nti ate kamugambe bwe nti oba oyo noono. Beeyanziza nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala tusanyusa muganda wange bwe mutyo. Happy birthday girl. Olabye wofuukirawo omugole nga teweetegese omugole ne bugwa bubi. Okay. Kasembere. Happy birthday girl bannange mukama yeebazibwe. Okay, mikwano mulala startv omulungi programu yose omwagalwawo surprise your loved one. Olunaku olwaleero bwetyo bwe tulabise nga tucelebratinga mami waffe omulungi eyabaawo eyabuulirira eyakuza obulungi eyakola byonna era nga tuzze tumusiime n'ako akatono ekikulu obubaka obwo ate naye asanyuse. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy. Happy birthday to you. How old are you now? Agambye obwo tebabwogera okale kikumako wano kumako tusalete. Okay, tugenda kusala tubale okuva ku mega 5 4 mukwateko 3 2 1 0. Okay mama tumirako batasobodde bba wano bakulaba ku TV eka gye wavudde bagamba abantu bazibu nakatuyita ku mukolo Bana mwena abandaba. Masanyu meereere naye okusingira ddala ekitiibwa nkijiza Mukama. Bazanya abaana bange okundowoozaako bwe bati era eno ebadde surprise. Mukama abampeera omukisa. Batumira abaana bange mwena. Ntumira muganda wange Florence. Nentumira maama Rosemary Nankamira. Kale ne bonna abanjagaliza ebirungi batumidde. Bugena vaako bokka. Okay mikwano tubeebaza mwenna ababaddeko nebaza Aunt Agnes tubadde bagenyi leero wano bwedangezaako soma obugambo obwo ennyumba y'omusumba w'Mutundwe Anglican Church of Uganda ejjinja lino lisimbiddwawo the R.I.P chechi Reverend Nkiraba Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira omulabirizi w'Ennamilembe nga 18 July 2015 n'ebibala byammwe bibeerengawo Yokaana 15 ku 16 mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo mutukuvu amiina. Ejjinja lino ligabiddwa omwami n'omukyala Kasiri Ejjita Jebbi ne family. Leero we tubadde awo mikwano tukoledde ku church tuyenze nnyo tweyanze mwebale nnyo abatwesiga ne mututuma tweyanziza abatulaba abakomentinga namwe muli b'amaanyi balaba ku YouTube ne Facebook abasharinga. Thank you so much. Oyita ku 0782 10 15 69 noyita ku 0702 56 21 57. Genda ku Facebook tekamu Nsomagala surprise your loved one, liking a page olabe shogenda ku YouTube was searching out Nsomagala surprise your loved one, subscribe ate oberengo otulaba nga weyongeza tweyanzege. We love you so much. Happy New Year. Omwaka omupya tubaagaliza ebirungi ebisinga buli omu kyaluubirirwa kiberenga Mukama amugondezaamu abalwadde tubasaasira Mukama abanyige waluma buli omu ekirooto kyo
kyoliko buli omu kyosaba mukama agondezeemu mikwano. Tubaagala nnyo. Bye bye, tusiibule bye. But after party surprise after surprise. Oh.